okutendereza kwa leero akuteeke mu mikono gye akusiime. Kale tusabe. Ayi Mukama Katonda naye okusaasira, tukwebaza okutuyisa mu mwaka omukadde. Tukwebaza byonna by'otukolera mu mwaka omukadde. Tukwebaza okutuyisa mu nnaku enkulu. Bonna abaatambula enngendo ne bagenda gye baagenda okuwulira ennaku enkulu, tukwebaza okubatamusa obulungi n'okubakomyawo. Ayi Mukama, tuteeke omwaka gwaffe guno ogutandise nga tutandika okusinza kwaffe wano St. Jude, nga tutandika okutendereza n'okusinza n'okuweereza mu mwaka guno ogw'2024. Mukama, ebintu byonna bituteekateeka omwaka guno biteeke mu mikono gyo, tuwe amaanyi, tuwe obuvumu okubituukiriza. Ayi Mukama, tulina bannaffe bangi abalwadde batasobodde kujja wano olwaleero, bakwateko obanyike ebirundu, ate okusinza kwaffe okunaddako babeere nga batuukattako. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita Mwana wo yekka, Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Kale kamusaba Abakristaayo tugolokoke, tutandike okusinza kwaffe n'oluyimba 237. Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo. Amiina. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda ayinza byonna, mu maaso g'ekibiina kyonna ky'omukulu, okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe
era n'okwebaza kwaffe kusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala. Tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda, era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyetaagibwa olw'obulungi bwabwe. Kale tukakkane, abasobola tufukamire nga tujjukira Katonda ali wano naffe kaakano. Ffenna wamu batulesaawo. Ayi Kitaffe ayinza byonna, era olw'ekisa ekingi tukyama kuva mu makubo ng'emigazo bizibula. Tukolera nnyo okulowooza n'okwegomba mu mitima gyaffe. Tugaana okuwulira amateeka ag'amatukuvu. Tuleka ebitugwanira okukola era ne tukola ebitatugwanira okukola. So nga n'obulamu tuli mu ffe, naye kubayo Mukama otuddemu ofaananaku abalina ebibi. Ayi Katonda wasaasira abantu okwonoona kwaabwe, obazza aboneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo obutwalire n'okwerekereza nga tutya ggwe era nga tukolera obutuukirivu. Erinnya ly'ettukuvu litendezebwe. Amiina. Otuwe tukwegayidde Mukama waffe ow'ekisa abantu abakwesiga, okutusonyiwa n'emirembe, tulongoosebwe ebibi byaffe byonna, tukuweerezenga n'omutima mutereevu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ffenna tuliisanga Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, era bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe, era ffe tusonyiwa abatwonoona. Totwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa biryo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama twasomye mu mimwa gyaffe. Ayi Mukama yangu okutulokola. Ekitiibwa kibe Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Mutendereze Mukama. Tusabe Abaganda tutuule tuwulirize ekigambo. Ekitabo kya nnabbi Yeremiya essula 3 kwandakanya olw'21. Eddoboozi liwuliddwa ku nsozi enjereere, okwaba n'okwegayirira kw'abaana ba Isirayiri, kubanga banyodde ekkubo lyabwe, beerabidde Mukama Katonda waabwe. Mukomeewo mwe abaana abaseeseetuse, n'awonya okuseeseetuka kwammwe. Laba tuzze gy'oli, kubanga ggwe Mukama Katonda waffe. Mazima okubeerwa okusuubirwa okuva ku nsozi kwakwo. Mazima okubeerwa okusuubirwa okuva ku nsozi kwa bwereere, oluyoogaano oli ku nsozi. Mazima Mukama Katonda waffe mwe muli obulokozi bwa Isirayiri. Naye ekyo ekikwasa ensonyi kye kimazeewo omulimu. Ekyo ekikwasa ensonyi kye kimazeewo emirimu gya bajjajjaffe okuva mu buto bwaffe, embuzi zaabwe n'ente zaabwe, batabani baabwe n'abawala baabwe. Tugalamire ensonyi nga zitukutte, okuswala kwaffe kutubikkeko, kubanga twonoonye Mukama Katonda waffe, ffe ne bajjajjaffe okuva mu buto bwaffe ne leero. So tetugonderenga ddoboozi lya Mukama. Tetugonderenga ddoboozi lya Mukama Katonda waffe. Essula ey'okuna kuva ku lunyiriri olusooka okuva ku lwokubiri. Bw'onokkiriza okukomawo ggwe Isirayiri, bw'ayogera Mukama eri bw'onokkiriza n'okomawo ggwe Isirayiri, bw'ayogera Mukama
erinze gy'olidda era bw'onoggyawo emizizo gyo bw'onoggyawo emizizo gyo mu maaso gange kale tolituukuka awo olirayiriranga nti Mukama nga bw'ali omulamu mu mazima ne mu musango ne mu butuukirivu n'amawanga ganeesabiranga omukisa mu ye era mu ye mwe baneenyumiririzanga. Ekitundu ekisooka kikomyawo. Mukama yeebazibwe. Nsanyuse nnyo okubalaba. Ngenda kusoma ekitundu ekiddako ekiva mu Zabbuli oba Psalms eya 33 okutandikira ku lunyiriri olusooka paka ku lw'e12. Musanyukire mu Mukama mwe abatuukirivu, okutendereza kusaanira abalina omwoyo ogw'amazima. Mumwebaze Mukama n'ennanga, mumutendereze n'entongooli ey'enkoba 10. Mumuyimbire oluyimba oluggya, mukube entongooli n'amagezi nga muleekaana olw'essanyu, kubanga ekigambo kya Mukama kya mazima, n'omulimu gwe gwonna gukolebwa na bwesigwa. Ayagala obutuukirivu n'amazima, ensi ejjudde okwagala kwe okutaggwaawo. Mukama yalagira eggulu ne litondebwa, ne byonna ebirimu byakolebwa na kigambo kye. Akuŋŋaanya amazzi wamu mu nnyanja, ag'ebuziba agateeka mu materekero. Ensi yonna etenga Mukama. Bonna abali mu nsi bamuwenga ekitiibwa, kubanga yayogera ne kikolebwa, yalagira ne kinywera. Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga, adibya ebirowoozo by'abantu. Okuteesa kwa Mukama kunywera ennaku zonna, n'ebirowoozo bye bibeerera emirembe gyonna. Yamukisa eggwanga eririna Mukama okuba Katonda waalyo, abantu be yalonda okuba ababe ba mukisa. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu bbaluwa ya Pawulo eri Tito, okuva ku lunyiriri olusooka paka ku 8, then tugende ku lw'okumin'omu paka ku 14. Wagamba bwe wati: naye kuyigirizanga ebisaanira okuyigiriza olw'obulamu. Kubirizanga abasajja abakulu babeerenga bateefu, babuvunaanyizibwa, bategeevu, abalina okukkiriza, okwagala era abanywevu. Abakazi abakulu nabo bakubirizenga, babeerenga n'empisa ezisaanira mu bantu, nga tebawaayiriza era nga si batamiivu. Naye abayigiriza ebirungi balyoke batendeka abakazi abato okwagalanga babbaabwe n'abaana baabwe, era babeerenga bategeevu nga si benzi, abakola emirimu mu maka gaabwe, n'abeekisa era abagondera babbaabwe. Ekigambo kya Katonda kiremenga okuvumibwa. N'abasajja abavubuka bakubirizenga okubeera abasobola okwefuga mu byonna, mu bigambo byonna bwe beera ekyokulabirako ekirungi mu bikolwa, ne mu kuyigirizaako ng'olaganga obugolokofu, obumalirivu, nga buli kyoyogera tekiriiko kyakunenyezebwa. Oyo atali ku lulwo alyoke akwatibwenga ensonyi, nga talina kibi kyakutwogerako. Olw'e11 lugamba nti kubanga ekisa kya Katonda kirabise, nga kireetera abantu bonna obulokozi, nga kitubuulirira okugaananga obutatya Katonda n'okwegomba okw'omu nsi, tulyoke tubeerenga abateefu, abatuukirivu era abatya Katonda mu nsi eno, nga tulindirira essuubi ery'omukisa n'okulabika kw'ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi waffe Yesu Kristo, eyeewaayo ku lwaffe alyoke atunule mu bujeemu bwonna, era yeerongooseze eggwanga ery'envuma erinyiikirira ebikolwa ebirungi. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kikomyawo. Kale tukolokoke
oluyimba olwokubiri tuwumbe 340 340 omusumba omulungi. Nzikiriza Katonda kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'omwika Mukama waffe, eyazaala omwana tamumusajja Mariya, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'alonda mu baafu n'ajja Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akkema olw'omu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono gwa Katonda kitaffe ayinza byonna, naye alivayo akoomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu, nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okussa ekimu kw'abatukuvu, n'okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Ayi Mukama logola abafuzi baffe. Yambaza abaweereza obutuukirivu. Ayi Mukama lokola abantu bo. Ayi Mukama tuwe ennyingo mu nnaku zaffe. Ayi Katonda otulongoosa emitima gyaffe munda. Kale ffenna tusabisa abamusaale akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira omusana gw'ogwakenga mu nzikiriza yaffe, otukuume n'ekisa kyo ekingi, otugye mu kabi konna ak'ekiro kino olw'okwagala kw'omwana w'omuyika omukozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Kale twatule ekisa. Ekisa kya Mukama Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu era naffe ffenna ebiro ebingi bitaggwaawo. Amiina. Kale tukakkane n'okusaba. Ayi Mukama Katonda waffe Yesu omulungi, twongera okwewaayo mu maaso go, Ayi Kabaka w'abakabaka, nga twenenya obutali butuukirivu bwaffe bwonna, Ayi Katonda waffe.
bwe tukusobezza mu kwogera, mu kulowooza ne mu bikolwa. Ayi Katonda wange twewunga mu ssaigo gw'ogweka ku nsalabe gologoosa, kubanga ogamba mu kigambo kyo nti abantu bange batumiddwa erinnya lyange bwe balinayombeka ne basaba ne baleka amakubo gaabwe amakyamu, ti naawe n'owulira okuva mu ggulu n'owonya ensi yaffe. Naffe Mukama Katonda wange kyetuva tusaba otusaasire, ayi Kabaka w'abakabaka, nti ne bwe tunaagenda okujja mu maaso go tubeere nga tusaanidde nga tetuliko bbala yadde olufunyiro. Mukama Katonda wange tukwegayirira, ayi Kabaka w'abakabaka, nga tuwaayo ekkanisa yaffe, ayi Katonda wange eya Bungereza, tuwaayo abakulembeze bonna Mukama Katonda wange ab'enzikiriza, ayi Katonda ow'ekisa, tubayimusa mu maaso go, ayi Katonda omulungi, era nga tuyimusa nga twegayirira ne ku lw'abakulembeze baffe bonna ab'ennono, nga tuwaayo Prince Charles, ayi Kabaka w'abakabaka, Kabaka wa Bungereza, era nga tuyimusa ne Ssaabasajja Kabaka, ayi Katonda wange, Kabaka wa Buganda, n'abakulembeze bonna abava mu regions ez'enjawulo, tubakwasa, ayi Katonda wange Mukama, nga tukwegayirira Taata obasaasire, obongere amagezi okutegeera n'okumanya okutukulembera nga bwe kitugwanidde. Byonna Mukama tubikusabye mu linnya lyo, era twongera okwegayirira Kabaka w'abakabaka nga tuyimusa ku lw'abakkiriza okusingira ddala aba St Jude, ayi Katonda omulungi, ekkanisa yaffe eno, ayi Katonda wange, nga tusaba otwongere Omwoyo Omutukuvu oyo alungamya okutulungamyanga, okutulugumiza, ayi Katonda wange, okujja tuteekemu enjala n'ennyonta ey'obutuukirivu okubanga tukunoonya, ayi Katonda nga bwe kitugwanidde. Tukwegayirira, ayi Kabaka w'abakabaka, abantu bubaddemu ekisa ekyagala okusaba n'okusinga ebintu ebirala, kubanga oyogera mu kigambo kyo nti tulonde ebigasa mu ebyo bitagasa, ayi Katonda wange, ti bwe tunamanya eby'omuwendo omungi nti onoofuula akamwa kaffe, ayi Katonda wange, ne kabanga akako, titunayogeranga ebintu n'ebintu ne bibeerawo. Era Katonda wange kyetuva tukwegayirira, ayi Kabaka w'abakabaka, otusobozese okukola ebyo by'oyagala, okukola okwagala kwo nga bwe kuli. Tuyimusa, ayi Katonda wange Mukama, bannaffe abaweereza bannaffe abali mu kifo kino, ayi Kabaka w'abakabaka, n'abakkiriza bonna mu Uganda ne wano mu Bungereza ne makanisa amalala gonna, tubawonga mu mikono gyo, ayi Kabaka w'abakabaka. Taata, mulimu abali mu buzibu, waliwo abalwadde, waliwo abalumirizibwa, naye oyogera mu kigambo kyo nti otuma ekigambo kyo Mukama ne kituwonya. Tusindika ekigambo kyo eri bonna abalina obulumi obw'enjawulo, abayita mu mbeera ez'enjawulo Mukama, obasisinkane, kubanga ogamba mu kigambo kyo nti omukono gwo teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola, wabula obutali butuukirivu bwaffe bwe butulemesezza, ayi Katonda wange. Tusaba ojjewo obutali butuukirivu bwaffe, omukono gwo gusobole okutuyamba, ayi Katonda omulungi. Tuleeta abaana baffe bonna, ayi Kabaka w'abakabaka, kubanga ogamba abaana baffe banayigirizibwa gwe Mukama. Tubaleeta mu maaso go nga tukwegayirira obayigiriza empisa, bakule nga bakumanyi, bakule nga bakutya, basobole okujjanga nga basaba. Ate ogamba banayigirizibwa gwe bayigiriza, ayi Katonda wange, n'ebyomu kilaasi n'embeera eza bulijjo Mukama, abaana baffe babeere n'empisa. Byonna tubikusaba gwe Katonda ayinza ebintu byonna, Kabaka w'abakabaka, kubanga ogamba gwe Katonda wabo bonna abalina omubiri, waliwo ekiyinza okukulema, gwe Katonda atalemererwa, gwe tukoola kawungezi k'olwaleero Mukama. Era tuyimusa n'ekibiina kino kyonna, manyi nga buli ssekinomu ali wano alina ensonga, Kabaka w'abakabaka. Waliwo abalina abalwadde, waliwo abalina amabanja, waliwo abalina ebyetaago eby'enjawulo. Mukama, tubiyimusa mu maaso go, gwe Katonda ayinza ebintu byonna, gwe Katonda atalemererwa, kubanga otubuulidde nti toyina kikulema. Era nga tulagira buli muyaga gwonna ogubadde mu mayumba gaffe, oguli mu baana baffe, oguli ku mirimu gyaffe Mukama, guteeke, kubanga oyogera mu Yeremiya nti ekigambo kyo si y'ennyundo, ekigambo kyo si y'ennyundo etemaatema, era si gwe muliro. Kakati nga tusindika ekigambo kyo Mukama,
leka kitambule mu buli maka agabaddemu omuyaga. Ekigambo kyo Mukama leka kitambule okusumulula n'okuwonya buli awali omulwadde. Ekigambo kyo kisumulula abo ababadde bawambiddwa omulabe nga tebakyasobola kusaba. Ekigambo kyo kyamaanyi Ayi Katonda wange kyetutuma ekiro ky'olwaleero okuggyawo buli mbeera yonna yonna ebadde ekutte Ayi Katonda omulungi, era tweyongera okwewunga mu ssaayigo. Tunakusinza ne tukugulumiza mu linnya lya Yesu Kristo tusabye nga twegayirira. Era tusaba Katonda wange Mukama n'obukuumi bwo. Watugamba nti kye tunaasabanga ku nsi era kye tunaasumulanga ne kugulu kinaasumululwanga. Mukama nze nsumulula omukisa gwa Katonda ogwo ogusinga okutegeera eri abaana ba Katonda. Era nsumulula Ayi Katonda wange ekisa kye kisinga okutegeera eri buli ssekinnoomu. Omanye omutima gwa buli muntu ne kyayaayaanira Ayi Katonda wange Mukama. Osisinkane buli muntu yenna eyeewaddeyo azze okukunoonya akawungezi k'olwaleero. Mukama oddemu okusaba kwe. Abeetaaga okuwonyezebwa Mukama obawonye. Abeetaaga okusumula okuva mu mabanja Mukama obagabirire, kuba ffeeza ne zaabu bibyo. Mukama abeetaaga omukisa ogw'enjawulo eriyo abeetaaga obufumbo obutukuvu. Mukama ogamba kya kitiibwa Kabaka w'abakabaka yingirawo okole ebyekisa otusanyuse. Gwe Katonda asangula amaziga, gwe Katonda akola ebyekisa, ate oli Katonda talina kikulema. Tunakusinza ne tukugulumiza osaanire Kabaka w'abakabaka. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama Katonda ow'amaanyi, Mukama abawonzi. Amen. Kozi kaseera kano kanyanirize muganda wange mu Katonda, muganda wange ow'erinnya Mwami William Ssenyonga. Efaananyi erinnya ono ngambe Ssekubunga. Ye Mwami William Ssenyonga yagenda okutuliisa ekigambo kyaffe olwaleero. Ssebo tusanyuse nnyo kulaba. Kale Bakristaayo nga twetegekera ebigambo muganda waffe ebyo byatutegekedde okutuliisa olwaleero eby'omwoyo. Kambasabe tuyimuke tuyimbe oluyimba 361 361 nga twetegekera okuwulira ekigambo kye. Ekitiibwa n'ettendo tubiddize Mukama Katonda. Ayi Omwoyo Omutukuvu tukwaniriza mu kifo kino, tuwa amagezi gaffe n'okutegeera kwaffe. Gwe owambe Mukama Kitange, kubanga teri linnya lirina maanyi, lirina buyinza wansi ne waggulu okuggyako erinnya erya Yesu Kristo. N'olunaku olwaleero okwogera kwange n'okusinza kwaffe tubiteeka eri Yesu Kristo. Ayi Yesu Kristo, wamu n'Omwoyo Omutukuvu tubakwasa akadde kano era tukwaniriza bw'olinnya Yesu Kristo. Amiina. Oyinza okutuulako. Tubaniriza kifo kino ate era nange nsanyusa okunnyaniriza nate olw'okubakulisa omwaka gwe tuyiseemu nga tuli mwaka mupya. So tukyebaliza Mukama kyatuwadde obulamu. Amannya
gange bwowulira erya William eba William tuli bangi kitwawulako tuli nti nze Ssenyonga, William Ssenyonga, ndi mwami mufumbo era nga mukyala wange mukazi. Tulina abaana 6, omu ku bo mukulu akwata akatambi wano ye mutabani waffe omukulu, ate era ndi jjajja kubanga olw'omutabani addako ono naku ezo Mukama yatuwa omukisa n'atuwaayo omuzukulu oyo kati wa mwezi gumu. Era ntuusa okulamusa kwange okuva eri mukulu munange maama w'abaana baffe mukyala wange okuva e Slovakia, kubanga yali Slovakia n'abaana abalala bali Slovakia. Ebiseera ebimu wakabula ngano kano, ebiseera ebimu mbeera Slovakia ate ebiseera ebimu nembeera mu UK, ate bwe mba mu UK ebiseera ebimu mbeera North Yorkshire, Sheffield. Kale oba nti omusirabika nnyo naye Mukama atuwadde ekisa. Erinnya lya Mukama liyimusibwe, saagala kweyogerako bingi ebikimala. Yes, ndi musumba ekimala. Olunaku olwaleero ng'Abakristaayo lunaku lukulu nnyo. Mu lulimi olufuutifuuti we bandiise Olungereza oba Oluyingiriisi, Olungereza tukiyita Epiphany. Epiphany kwe kwolesebwa. Essabbiiti eno gye tulimu essabbiiti ey'okusatu ey'okwolesebwa kwa Mukama waffe. Okwolesebwa okwo tutandika nga 6 January, era olunaku olwo amawanga agamu galutwalira ddala nti lukulu nnyo, era abamu baselebratinga Christmas yaabwe olunaku mawanga agamu. Kati nga bannaffe Abakristaayo ab'omu Eastern Europe, Orthodox churches. Amina. Okwolesebwa bwe musingi ndowooza ogw'amagezi Omukristaayo yenna kwe yanditambulidde. Akati enjiri yaffe olwaleero tusomye tuwulidde ebyawandiikibwa, naye guno gwe mutwe gw'enjiri y'olwaleero. Omutwe gw'enjiri y'olwaleero kinasinziira gwe gy'oli, naye nze mbadde ndowooza bwe nti mala okuteekako borders babuyita buwaanyi, naye nze kano si kawaanyi. Omutwe ogw'enjiri olwaleero nze nguyise bwe nti komawo eri omusana, komawo eri omusana. Komawo eri omusana. Bwe tusoma mu kyawandiikibwanga bwe tukisomyemu mu Yeremiya essuula ey'okusatu,
Yeremiya njagenda okusinga olwalimu tujja kutunula nnyo ku Yeremiya mu Tito, naye Yeremiya ebitundu bye tusomye awo wenzija okujja essira ly'ekigambo kyaffe eky'olwaleero. Amiina. Yeremiya essula eyokusatu bw'osoma, kale katusome okuva ku lwabiri bwenu twabisomere yagezaako obutalandaga nnyo. Eddoboozi liwulirwa ku nsozi ez'obweru okukaaba n'okwegayirira kw'abaana ba Isirayiri, kubanga banyodde ekkubo lyabwe, beerabidde Mukama Katonda waabwe, beerabidde Mukama Katonda waabwe. Ako saagala kakkomeza nnyo naye njagala okalowoozeeko. Beerabidde Mukama Katonda waabwe. Gende mu maaso. Mukomeewo, olulimi olwabikombiriti, mukomeewo mwe abaana abaseeseetusi, n'awonya okuseeseetuka kwammwe. Mukomeewo mwe abaseeseetuse, n'awonya okuseeseetuka kwammwe. Omungereza akiyita ki? Backsliding. Nti kyewali okola ennyo kati ogendeze oddiridde. Wali oyagala ennyo Mukama, walina ennyonta ey'obutuukirivu, walina kagamba nga bw'olaba omwana wa mulwana ofaayo n'oyogera naye. Kati nze nava ku bantu nti kyewali okola nekakati kola ki kikole, kubanga kikugwanidde. Tusomye mu Tito abagamba nti no abaami abakulu oba abakyala abakulu, wadde wano tusomye nga bagamba nti abakadde. Edda twasomanga nga batugoba school fees, ne batugamba nti mugende muleete bakadde bammwe abalanda bakumalayo ebisale by'essomero. Kali nga zingamba nti zitaano wange si mukadde, nga kinyiiza. Naye waga nti obukadde kikozesebwa wala nti muzeeyi, kigambo kya kitiibwa. Naye ekigambo omukadde w'ekkanisa, omukadde kigambo kikulu nnyo bwattu, kya kitiibwa. Njagala mukitwale kya kitiibwa. Amiina. Era omuntu omukadde twabuvunaanyizibwa, nti ffe ng'abakadde tuvunaanyizibwe, oba abantu abakulu tuvunaanyizibwe eri bannaffe abatoototo. Amiina. Oba bwe tusinga ku myaka, tiwange wano okolaba oti, muno omuwabule munnange wano okolaba oti. Amiina. Nti olwo tutambule ng'ebbaluwa esomeka, ate olwo tubenga ekyokulabirako nga Tito bw'agambye. Tutambule abantu balyoke bagamba mu Yokaana mu Matayo 15 solo 6 agamba nti omusana gwammwe gwakenga abantu balyoke balabe ebirungi mmwe bagolweze Kitaffe ali mu ggulu. Amiina. Omusana gwammwe kakati ebirungi by'okola byonna byolesa musana, ate ebyenzikiza biriwa ebikwasa ensoli. Kyowulira nti bannange nsanze kwogeraku ekyo kyanzikiza, lugambo nzikiza, baza backbiting. Nina ekintu kyowulira nti kikwasa ensonyi, tewandyagadde kikola nga waliwo abalala oba okukyogera.
oba ebituwulira nti bikwasa ensonyi saagala kugenda mu kifo ekyo nga bandaba kasita olaba nti kikwasa ensonyi omanya nti sikyaki si kyamusana. Amiina. Mukomeewo eby'omusana gwe mutwe gw'ekiri. Mukomeewo eby'omusana. Amiina. Mukomeewo eby'omusana nti ffe ku lwaffe nga twekebera obanga tutambulira ku musana ogwo. Kati omusana gwe njogerako omulala gwe njagala tube nga twongera okutegeera nga bwe nagambye nakozesa ekigambo epifani oba okwolesebwa. Akati okwolesebwa kuno we kuva oga nti ali naye ddala waliwo ekyenjawulo mu muntu ono. Abasajja abagezigezi oba si abagezigezi n'abasajja abagezi oba abagezigezi n'abagezi kyanjawulo. Abasajja abagezi we call them the wise men. Balaba naye omwana ono azaaliddwa sitali nga baana balala boogera ku Yesu era ne balaba emuyenye ne bakigoberera era tekyabamalira ne bagamba tugende gyali kamubuulire awantu awali omuntu omulungi abantu bonna bwe bettanira awali ebikyafu oba awawunyawunya oba awali ebinyongo oba abantu tebagala. Kakati ate otambulira musana Mukama akuwa omukisa bwe liba ssanyu n'alikuwa bwe ziba ssente n'azikuwa mwatu akuwa ebikwano kubanga oli muntu mulamu kubanga oli muntu w'abantu oli mukaka abantu bategeera tobeeteekako ate tobeeragirako naye okwatagana n'abantu gwe musana. Amiina. Nti komawo eri omusana ogwo. Amiina. Komawo eri omusana. Yeremiya essuula era gye tulimu eyokusatu agamba mukomeewo nammwe abaana abasesetuse naawunya okusesetuka kwammwe kyokka ate bw'okagoma wansi 23 nja kusoma akatundu akakkako wansi eno kagamba nti mazima Mukama Katonda waffe mwe muli obulokozi bwa Isirayiri naye ekyo agamba mwe muli obulokozi bwa Isirayiri n'agamba olunyi lwabirunya naye ekyo ekikwasa ensonyi kye kimazeewo emirimu gy'abajjajjaffe okuva mu luto lwaffe embuzi zaabwe ente zaabwe batabani baabwe n'abawala baabwe tugalabidde n'agamba nti olwabyo batwalagamba ensonyi nga bwe zitukutte okuswala kwaffe kutubikkeko ku bbanga twonoonye. Abooluganda nga bwe ngambye nti kyolabya nti kikuleetera ensonyi ebyensonyi mwattu byavuwaza kubanga ebyensonyi bigoba emikwano tebikoma kugoba mikwano bitwala n'obugagga bwonna olwa omuntu yalina ente omuntu alina ebintu bikudduka emikwano n'ebyobugagga byo byonna nga bikudduka. Kati bw'olaba nga wawunya ebitandise okuvaawo nga bigenda sente zigenze kino kigenda komawo ebyomusana komawo omusana. Abasajja abagezi bamanya nti ye Yesu ne
goberera Yesu ng'azaaliddwa paka mu kiraalo we yazaalibwa. Era bwe baatuukaawo tebakomaawo. Omuntu yenna omugezi bagamba ng'ow'ekibuga simanyi asayikira yeetisse. Mwattu bali baamanya ekyokukola ye mwoyo w'amagezi. Era bajja baasumula entanda akatono ke balina nga bawaayo ekirabo. Twayimbaga akayimba nga tukyali baana bato. Agamba nti Yesu bwe yajja mu nsi muno teyalina nnyumba yakusulamu, yasula mu kirabo awamu n'ente, kamuwe ebirabo neewayonzeka. Nti bw'okuwa Mukama Katonda ekirabo weewaayo wekka. Oyo omugezi n'ajja eri omwana aweereddwa omukisa ng'okujja mu kkanisa n'owa ekirabo kyo eri Yesu weewaayo wekka, weeyamba wekka okuba nti Yesu okuwadde ekirabo. Ako kabonero ka kusinza Mukama Katonda. Amiina. Omuntu yenna natuuseyo musajja ddala, musajja wamuli acknowledge nakkiriza. Kati ng'omala okukkiriza nti alina obuyinza, alina amaanyi n'okkiriza ng'osembera bw'ati amampaati nga gakkakkana ng'otuula wansi ng'omuwuliriza. Tuli mu kifo kino Mwoyo Mutukuvu ali naffe, tumuwulirize. Buli omu alina engeri Mukama gy'ayogera naawe. Yesu alina engeri gy'ayogera naawe, abamu mu birooto, abamu mu kubikkulirwa, abamu Mukama ajja kuyita muntu ayogere naawe nti gwe wulira okuyitibwa kwe olwaleero. Wulirawo wulira okuyitibwa kwa Mukama Katonda. Tolinda musajja w'egundi gabula obuyimba bwe twawuliranga nga osimanyi omusajja Makedoni simanyi azze zuukuka nsooka. Amiina. Wulira okuyitibwa kwa Mukama Katonda. Kakati naawe wulira okuyitibwa kwa Mukama Katonda kyali ate Mukama tasobola kumudduka mwattu. Amiina. Mukama Katonda tasobola kumudduka naye gonda bugonzi kubanga yakumanya kokyali. Komawo agamba komawo. Amiina. Komawo eri okuyitibwa. Komawo eri okuyitibwa. Kambawulire kambaweeyo nga ngenda kubanga kufumbikira saagala nanda nyogereko era bingi naye njagala kwawayo ekyokulabirako. Nange naawe gwe nange bwe tuliwa kuno kwe kukomawo eri Mukama. Nze nga William nyondise nnyo, alina okuyitibwa ye Uganda, mpeereza kanisa, musumba. Nali nasomanga bwensomesa wena ni musomesa deputy teacher ndyawo Gayaza. Akati ngabampita kalonenga wange kyangu obuulire Gayaza kanisa yawasaba lenkole ngamira ngambuulira. Abamu bakyaliwo Nelson Kawesa abamu alisoma bakaloni abamu ngenda ngambuulira nkomawo. Akati hinga angati naye ate njagala okusabira nawa kagamba okuyitibwa kwava buto naye nga ngezawo okudduka. Amiina. Nali mwana muto myaka 7 nga waliwo ekkanisa balirwana baffe nga basaba kati nayendayo netuddukanire bannange bawulire bakaaba naye baali bakole fenga nga tusaba naye nga tugamba onamukama awulirirawo. Amiina. Baatugayo sayidi eyo ku lw'obusaabaliza lwe bakiyita kireki. Amiina. Akati nga baliwabafenga bagendayo akati nga tusaba gabamba obunabbi gwe ojja kuba omuvubuka muto, ojja kuba musajja w'amaanyi wa Katonda, nabbi wa Mukama. Akati naye nyooza nti kwogera mwogezi mwattu ate olunaku lumu
ate ebintu byange nange njagala kubatizibwa naye njogera nti bambatiza nga ndi mwana muto amiina egenda mu banyinyike mazzi amusoko okyali muto tofaayo bazaddeo akati ezo ngero mpanvu nnyo nyinza okuba nti mbayisa mu bintu biwanvu nnyo naye mwattu ekiseera kyatuuka nga nze byokuyitibwa gezaako okwewagula amiina gyonna gye tuyise masomero gye tuyiseemu era ogenda sokyeyo nga bakulondoola jangu kati nalina empaka nyingi byonze amiina era ndi muntu ezimu naye mukama yatulongoosa ffenna kubanga tewali munsi bulungi kulongo wabula omusaayi gwa yesu okujjako omukama byanazala ki n'omusaayi gwe amiina kakati nkomawo nti eri omusana ab'omwami abuuliranga bannange kutendereza kuyimba ennyimba zakutendereza nga mukwano gwange nnyo olwo omutanga mu ssiiru buulira naye kutendereza tugenda kawempe omondo ewakawempe mondo kawempe kyalo abamu temukiwulirangako naye ekikyalo kiri e Uganda amiina ati ngenda kutendereza nsoona sofo eventually sorry nesanganga olwo nga ndaba bino nabyo after some time nentandika obiteekamu amagezi agange biteekamu amagezi amaanyi agange kuze era omusajja mukulu omulimu nfunye okusomesa ndi musajja tandika ddoolo okusomesa amiina amawagali gaalimu amatonotono kulira ddala eno muto oludde ekibuli secondary mwezi makeere hayi obudde gana amawagali ozemuneyasedde nakyo lyagadde mubuvubuka tya mwana mutwale mukyalo atutte mukyalo kyalo gombe kireeyo obutambala tekyamalira ati nze njagala byakusuubula amiina nga oluvannyuma ebyokusuubula nabigenda nga omusajja atukubirayo ngaabeereeyo kibakansanga akubirayo ngaebyo bitusala amiina webamala otusala okusoma ntandise kuzanyiramu awo nengenda muzeeranga nti mwattu olina kyosobola okukola ntandise okusomesaawo ngenze musomesa tugenze ate eno nga bweweereza mukama netandika okulira ku muliro otandise okukula omuliro gutandise okujja amiina bw'okola waliwo ebintu ensi naye okola ki ekusomesa omusoli mwe mbatwalidde akadde kangi naye bamuwangula n'ebigambo by'okutegeeza kwa bakama baabwe bamuwangula n'omusaayi gw'omwana gw'endiga obujulizi bwembawa ebimu ku byempiseemu biyinza okuba nga somebody may associate eyinza okuba nga waliwo asobola okukwataganyaako nabyo amiina ngezaako okukozesa Oluganda omu oluyifumbu luyitiraitiramu naye munansumba akali amawagali n'amampaati byonna mukama agenda obikomako musomesa bwange nelambulanga ku kyalo nga ekigambo kyolwandioga nti simanyi museza amalala nga mayitirivu amiina naye mukama byonna agenda akolaki abikwatako anzikakikomawo ki jangu eri omusana kati okukkakkana nga nzize mukama waffe Yesu Kristo nemukkiriza omulokozi wange nate bwentyo natandika okunkozesa basumba bampisa owange ekiruno kino kiye kwegamba nentambula ne mukama waffe Yesu Kristo nga ntandisa okundaga ekisa kye n'okwagala kwe
nti odda eri Mukama Katonda newankubadde olwobadde olowooza nti osobola omudduka. Kakati e Uganda ndi musomesa ate ndi musumba. Kakati bwentuuka ku Bulaaya omulimu gwenkola nasooka nze kukola bitanda. Amiina. Ekiyinza okuba nga kipyanyo eri abantu abamu tebakiwulirangako, naye nakikolako ekyo. Bwentuuka naye kikwewuunyisa, teri muntu yena bwe nali njogedde naye Kiraamu kubanga ku mirimu gyaffe wano tebakkiriza kwogera ku kigambo kya ddiini n'Akatonda oba kya Busiraamu oba kyaki mirimu. Naye nga ku mirimu oli enjala kuyita pasita kaba tosobola kwekuwako pasita. Akati manyi otuwa kuno banga sitolo ngenze mu kanisa North London Whitehorse Lane. Kiwange nti omusajja gwe omusumba era gwogera okuwa ekigambo nga sinyigangako muntu yenna sina kyemmanyi. Amiina. Akati nawampa kuweereza ne scholarship tugikuwadde soma. Ayina wampa scholarship endala zonna zonna scholarship ogenda mu Bible schools ndengera sonyenyuza mu Bible schools oba za mirundi ng'esatu. Amiina. Naye wangamba omuntu atwagala kutikkirako neninga singa nze siryeriko nempulira nga ndaba kugamba sigendiko. Amiina. N'enkoolo ya Mukama omusa nga ye Mukama yakulonda nga gakomawo okusera komawo. Akali tuzze oluvannyuma wano baatugattira wano Musumba Ntege Kaloli Ntege baatugattira mu kanisa eno nagamba nti kiri musumba ani yamugamba kwegamba nga siimirangako wantu neŋŋamba bannange weewaawo kituufu ndi musumba era ne kanisa gye nasumba gyeri kanisa weeri eri Whitehorse Lane Tottenham. When you go kanisa nakolerangamu Nyerere naye nga bulwenzityako mu South Ward Musumba Ntege tugende osoma obwawule sikuta jjukira nti nakabeera mu Bible schools meka 3 era nga nsomye nemmaliriza bulungi. Amiina. Akati kyengezako okuga nti owange nti obuweereza bwa Mukama tusobola kubudduka era omusana gwe Dawudi yagamba nti ne bwenziruka ne bwenkweka wansi za buli kimu mwenda nga gy'oli kubanga Dawudi yaliko okuyitibwa kwa Mukama Katonda w'oluganda oliko okuyitibwa. Mukama agamba nti komawo byewali okola byonna nebyokola gwolowooza nti ogezaako tojja kumudduka. Amiina. Komawo. Mukama waffe yeebazibwe. Komawo eri Mukama. Komawo eri omusana. Komawo omusinze bw'okomawo omugezi akola ki? Abagezi bali bwe bajja okusinkana Yesu nga booleseddwa ti ono omwana si wa bulijjo wamma ekifo kino mulimu Katonda. N'asinzanga Mukama nga bw'olaba Yakobo musajja yagalamira n'ateeka omutwe gwe wansi n'alaba amadaala agenda waggulu bamalayika bakka abalala balinnya n'ayongala mu kifo kino mulimu Katonda. Naye ddala kati okwali kubikkulirwa kati waliwo okubikkulirwa kw'omanya nti naye ddala waliwo ekyenjawulo mu mutono bwe tugenda abantu gwe bayimusa bwe tukola bwe tuteero bwe tukola bwe tutyakola bwati ddala waliwo ekyenjawulo mu mutono ddala waliwo ekyenjawulo mu kifo kyo nze bulwenzi gye Thornton Hills waliwo ekyomuwendo waliwo ekibeera mu bulamu bwange oba ku mulimu oba kiki. Amiina. Mukama takola nsobi era tojjanga mu maaso ga Mukama ng'otunuulidde butunuulizi kifo otunuulidde butunuulizi bantu basalira mu kanisa omwo kubanga Mukama wa nsonga. Amiina. Nina alo mutabani wange musajja muminsani
Obinsani okwo nga batamukola Lubaga Miracle Center mu Cathedral kiri eyo Kampala Lubaga. Amiina. Bali musajja Mubinsani waliwo mu kanisa nga bamuteeka mu bya kamera ezo bikiri kitwatugende tugenda okutuuka wano nga tiri kamera nangamba omukulu William nti kimanyi nti omwana oyo ebintu ebyo abadde bikolako ebiganda eri mu kanisa. Mukama yeebazibwa tosobola kwekweka ate era kyeyali akolere nga olukyakola. Amiina. Ndabye abooluganda abasomedde ebitundu abalabako Uganda era bakola kintu kiki nasooka bavugula baweereza wa Mukama. Kwegamba nti Mukama yakulaba dda yagamba komawo. Okukomawo eri omusaala kitegeeza nti komawo to that level. Komawo kugamba singa onootegeera Katonda, singa onoomanya eby'omuwendo n'obyawula okuva mu bitali bya muwendo. Amiina. Toleka kintu kyonna kigenda kuteekako nfuufu nga bwayogera mu Isaaya 5:2 tokkiriza. Amiina. Bwe Mukama bannange munaasooka nabadde bayira okumala eddakiika zirina kuba maximum of 20 minutes naye musonyiwe kisa kya Katonda. Ebirala ndowooza Mukama Mwoyo Mutukuvu alina atuyamba n'abantu badde n'ebintu bingi byenali badde nsobola okwogerako ng'omuntu ate nga byonna byawandiikibwa. Olumu Mukama teyatuwa mimwa gino gya bwereere. Amiina. Banzijulira bwe twali nga ku ssomero eyo naga nti akati tukwadde obukulu nti bwaki nti akali gwe gemu sipiika akati okwogera kwange awambeera mubantu sometimes okwogera kwange si ongire nga bwe kituuka ku kigambo ekyenjiri nga kushomesa kansazi ng'akoze ki bwe tujja mu London olwo natuuka mu London nga tukwata enjiri gwera tubuulira enjiri ku street mwakazinda waliwo abaana bakyolibawuliranga nabo enjiri Leicester Square ne Convent Gardens gwera kubuulira enjiri ku street. Amiina. Kugamba omuliro olw'ekintu nga recently nga ngenda mu King's Cross waliwo omukyala abuulira enjiri nga bamugamba tokkiriza kubuulira enjiri kasooka withhold nengezako okukola ki oluvannyuma nengeri omukyala yabuulira enjiri nenjogera nti omanyi kola bwoti beera enjiri eba ya mirembe kino nakakala nabaawo negamba nti Mukama nsaba asiikuule njagala Mukama akujjukiza olunaku luli lwewabatizibwa ogamba nti nze negaana sitaani nendokolani abalala agabyagala wawageseera embi. Amiina. Njojjukira ekiseera ekyo ne babakwasa ku kanooza babayima and so on oli musana gwansi. Amiina. Oli musana waki gwansi. Beera omusana gwansi ng'oli ssanyu ly'abantu otuuka abantu basanyuka. Tekitegeeza nti bw'otuuka abantu olina kwogera olumu ne bw'otuuka awo nga emirembe gijjuddemu ggwe n'abalala bafuna there is that energy waliwo amaanyi ag'emirembe okuwakkana kugamba nga omuntu awulira kulinga awulira emirembe gya Mukama kyenjagala okubalekera olwaleero. Amiina. Emirembe gya Mukama njagala ekibakkire olunaku olwaleero naye nga buli omu ofumitiriza mu mutima gwo ng'olaba omusala gwa Mukama kumuweera obulamu bwo. Amiina. Mukama anakujjuza ebirungi, Mukama anakuwa obulungi era nangira obulungi. Ekisa kya Mukama kibeere ku mmwe emirembe gyonna. Amiina. Webale nnyo ssebo ekigambo ekyo ky'otuliisizza olwaleero.
Mpozi ekiseera kino kati era nga bumuwulidde abagezi bwe baategeera nti Yesu azaaliddwa baagenda kumulaba nabo ne batwala ebirabo. Kale saawa eno tugenda naffe okuddiza Mukama waffe ku birabo. Nga tuwaayo ebirabo tulina engeri ssatu ze tuyinza okubiwaayo. Tuyinza okubisaako akawunti eyo waggulu gye mulaba ku lutimbe, oba abakebezi bajja kubisa ekibbo. Tulinawo ne cash machine wano naye bajja kutambula nayo. Obeera nga oyagala kuweesaayo kaadi bajja gikutuusa wetaaga kujja wano. Mpozi kyembajjukizaamu nti bw'oba owaayo obweyamo ku kaadi wano kyandibadde kaadi oba togikozesangako okuwaayo obweyamo, wandirinzeeko okusaba. Tumala okufundikira okusaba kwaffe n'osooka owaayo obweyamo ku mashini, kubanga esaba bingiko. Esaba adresi yo, nesaba ennamba yo okusobola obweyamo obwo okuteeka ku nnamba. Kale kitwala obudde bungiko. Kale obweyamo obweyamo ku kaadi gy'otoweesangayo mashini, lindako okusaba kumala okuggwa osooka olweyo obweyamo. Nga tuwaayo ebirabo, ambasabe ffenna tuyinike tuyiga oluyimba 97. 97 Song 97 nga tuwaayo ebirabo byaffe. Oh
mbasabe mutuuleko nsabe omukubiriza waffe ajje abeeyo obugambo bw'atusuulayo. Abakristaayo mwenna tubaliriza nnyo badde tuludde okulaba ku mwami Kayondo webale okujja ate era ne mwami Michael Kikulu badde erudde olw'emyaka emeka n'abalala mwenna tubasanyukidde. Abakristaayo mwenna bavudde mu makanisa ag'enjawulo mwebale okujja kuliko empewo omuyaga mungi abavudde ewala mugwetegekere nga muddayo. Akati twebaza bannange mukulike Christmas dinner. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Christmas dinner ey'omwaka ogwaggwa 17 December yali nnungi nnyo. Ttiimu zonna ezasonda ssente mwebale nnyo. Abafumbi simanyi lwakubebaza mwenna kwaya mwebalire ddala. Ate ssebo naawe sikwebala webala okola emirimu egisinga ffenna kubanga ku makya ojja wano ate n'obuulira. Era njagala okubiriza bannange temwerabira okujjanga okusaba ku makya kubanga kanisa ey'okumakya yetubeezaawo. Ate ojja sebunya webala okulanga webaza emirimu gyo gy'okolera mu community. Neebaza omukungu Kalanzi webale nnyo by'okola obikoledde emyaka mingi n'otokoowa ate tosasulwa. Njagala okwebaza abo bonna ababadde mu lukiiko lw'abakyala olwategekeddwa aba UCC yesterday twabadde wano mu Smogo. Ebyayogeddwa byabadde birungi era ababaddewo manyi balina bye bafunyeemu. Waliwo kye bantumye ndowooza nja kukyogerangako emirundi n'emirundi naye simanyi oba kiti kati. Abatambula bannange mukulike ye Buganda n'abagenda mu nsi endala mukulike omwaka mwebale mukuyita mu mwaka. Abafiirwa bafiiriddwa tubasaasira. Abalwadde tusaasira mukyala Mukungu Kanungi abire bulungi. Ate era ne tusaasira n'omukyala Olivia Florence Musisi yafuna stroke nga mu January naye ageetinga beta mweyongere kumusabira. Ssebo omubuulizi mwebale okubuulira abantu okukomawo mu kanisa mwebale okujja kubanga obulwadde bwakikulu. Ekigambo ky'omusana eggulu nabajja wano bantuma ekintu kino tibanyayumba mugenda e Uganda muli amabanja ate muli amabanja ku bannammwe ate mutagala gasasula. Lwaki olya ebbanja ly'omuntu nga naye bambi akakaalukana okufuna ssente ate n'okusasula? Ate lwaki osuubiza ekkanisa oba tulina fundraising n'oyogera nti ngenda kukwayo zino oba tozirina toyogera oba osobeza nnyo okwogera ate n'otutuukiriza ky'oba oyogedde. Kale tubeere n'omusana ky'obuliddeko ekyokubeera omusana ffenna kaakati buli omuntu yeekube mu mutima gwe alaba alina ebbanja ly'omuntu alisasule oba lya myaka 2 mwebale nnyo mwebalire ddala. Kanyeebaze organist Ayo Ajayi webale nnyo mwebalire ddala okubeera organist ow'olwaleero.
kati waliwo abagenyi abapya mukyala Kakande omulembedde batwanjulire ate era kyebyo okusaba bwe tunaaba tumaze okusaba twagalanga abo bonna abapya tufune kontakisi zaabwe bwe nga waliwo ekintu kyonna mu kanisa tusobolenga okubibaweereza nibalino mukyala Kakande. Nayise n'omukyala Omulangira Nakitto nga ye muwala w'omwami n'omukyala Kakande omukulu, n'empita n'omwami Ivan Kibuga James nga ye mutabani w'omwami n'omukyala Kakande. Tweyanziza nnyo, tujja kweyongera n'okubalaba nti muweereza. Neebaza bannange abasomye ebitundu, mwebale nnyo mwebalire ddala, musomye bulungi nnyo. Kati bino bigenda kubeera birango. Aba Uganda Croydon Catholic Community, Mwami Mpiima Robert yampeereza obubaka buno okubayita nga 11 February ku ssaawa 8 okujaguza nabo olunaku oluyitibwa Kiguludde. Archbishop owa Kampala Paulo Ssemwogerere yagenda okubeera omugenyi omukulu. Olunaku olwo lujjukizibwa lw'okubanga bamissionaries abasatu bagenda mu Uganda nga 17 February 1879. Kali ensonga lwaki baselebrate olunaku olwo. Twagala okujjukiza n'okwebaza Matayo Manya Mako bakoze omukolo gwaleero okuweereza, era bwe tuva wano tugenda okulyayo ekyeggulo kibategese. Aba birthdays bwe muli abazaalibwa mu January. Bana muyimuke tusabire jjajja. Ayi Mukama Katonda nannyini kusaasira, tukwebaza olw'obulamu bwa jjajja waffe omuweereza wa Mukama Katonda, okubeera nti wamuleeta mu mwezi guno mu nsi muno, ate n'omutuwaga ekirabo n'atuweereza emirimu gyonna gy'atuweereza mu Mukama. Tukusaba ayi Mukama omwongere emyaka endala mingi mu maaso, ayongere okutuweereza n'okwongera okugulumiza erinnya lyo n'okuweesa ekitiibwa. Byonna tubisabe nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tumuyimbe happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mama. Happy birthday to you. Amazaalibwa amalungi, Mukama akwongere omukisa, weebale okuweereza ne community. Ab'akakiiko ba BMO bajja kusisinkana Reverend Greg Pryor nga 4 March. Mugenderere messages ezinajja. Mwami Kafeera abadde agenda kwogera ku kibumbe kya Muteesa, naye wuuyo atuuse, ndoza ajja kyogererako mu hall. Nebale nnyo.
nga sinneerabira basaba oba tubasaba buli ttiimu erondeyo abantu nga 2 basobolenga okukulembera bye tusaba wano, tuleme kubeera na gapusi. Ebintu ebimu tugenda tubiraba nti wano wateekwa okubeerawo omuntu, era tukyayagala n'abo abanaasoma okubuulira ekkanisa yaffe ekkumire. Ssebo mwami wa Lusimbi, ndowooza naawe ku lisiti tunaakuteekako. Mbaagaliza wiiki ennungi ate era tunaddayo okubalaba Ssanijja nga Bamatayo baweereza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga sinaba kwerabira abaagala okutambula ng'okugenda e Uganda mubuukinge nga ali musasule ssente ntono, kubanga bemubuukinga leeti ssente ziba nnyingi, ate ne tusandika okwewola ate okukomawo okusasula ne kubeera kusa okubagamba bwebalino bwebazizala Mukama abongerere omukisa. International Women's Day ejja kubeerawo, etera okubeerawo nga 9 March, naye akakiiko bananjogerako batugezeko kubanga venue tenaba kutereera bulungi. Buli kyaki baagala tusonde paundi 6 okusobola okutambuza omukolo obulungi. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Mukama abogere emikisa. Kano katubawulire, waliwo kafulaya kano muyinza okukasomako. Tulina omwana Munnayuganda muno eyeesimbyewo okuba young mayor of Lewisham, Moses Wina, nga mwana Munnayuganda. Kale mumwetegereze, musome kafulaya naddala bava mu Lewisham musobole okumulonda. Kale kambasabe nga tugenda okufundikira okusinza kwaffe okwaleero mu tuyimuke, twesabire omukisa. Ffenna twatule essaala y'omukisa eno. Mukama atuwa omukisa, atutangire eri obubi bwonna, era atukuumire obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mugende mu mirembe gya Mukama waffe Yesu Kristo. Nkale nga tufundikira okusinza kwaffe okwaleero, tuyimba oluyimba olwo 150, oluyimba 150 nga tufundikira okusinza okutendereza